السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tulekedde ekitabo kyaffe ekyabuku Iqra. Ekitabo kino kituyigiriza okusoma Quran ku mutendera ogwa waggulu. Twebaza Allah akyatuwadde obuwangazi era atusobozesezza okumalako volume 2 ezakulembedde. Twabategeeza kino ekitabo kina volumes 6 era sofa alhamdulillah twakamaliriza volume ey'okubiri. Kiba kitegeeza tugenda ku volume ey'okusatu era nga yeeno volume ey'okusatu. Jjukira okubazzaako emabega twasoma ekitabo kyaffe kiri ekya Yasaruna ekina kava emyufu, buli omu kyamanyi ekyo twakimaliriza bulungi nnyo era nga alhamdulillah abantu bangi bazze bakozesa vidiyo zaffe okubeerako mwana wattu kye bazza eri emyoyo gyabwe, bangi bagifunyeemu. Tusaba Allah tabaraka taala akkirize omulimu guno gwe tukoze ku lulwe, Allahumma amin. Njagala bajjukiza nti channel yaffe ne bagiyita Basra Studies era nga emu ku channel z'obusiraamu ezaavaayo okulaba nga ziyambako omuddu okubeera ng'ayiga okusoma Quran ku mutendera ogwa waggulu. Nabwe kityo mbasaba tutambule ffenna wamu biidhinillahi tabaraka wa taala ku lugendo luno lwe tukutte olw'okusatu insha Allah tabaraka wa taala. Naam, kiri ekitabo ekimyufu mbagambye ekyaggwako dda twakimaliza dda era just scrolling wansi. Naam, scrolling wansi gwali ku YouTube insha Allah ogenda kubeera ngakola ki ate mwana wattu ng'osanga videos ezo. Then nali ku TikTok nawe scrolling wansi twakiteeka mu ngeri ya parts ku TikTok insha Allah kwekiri mu Basra Studies account yaffe eyitibwa Basra Studies. Nabwe kityo nja kwebaza buli omu akola kaweefube okulaba nga mwana wattu tusoma ekitabo kino. Tusaba Allah tabaraka taala mwina abakwata mu nsawo, tusaba Allah tabaraka taala abeere nga abasasulamu birungi byereere, Allahumma amin. Tugenda kwolekera ekitabo ekyokusatu era nga insha Allah tabaraka taala tusimbudde. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.